omwagenda kusayininga awulira nti teyazifunye era nga tojja kuzifuna jangu oteekeko omukono. Tubasaba mwenna gye muli ng'oli naffe ng'olira ssente zino tewazitutte era tojja zitwala jangu oteekeko omukono ku kigambo ekigamba sijja zitwala saazitutte era nzikola ki nzevumirira. Eggwanga lyaffe buli lwabaddewo ensonga ng'erabika ekutta akati nga ddala Pulezidenti Yoweri Museveni aginamu General Museveni aginamu interest, bulijjo akozesa ebintu bibiri wammanga. Akozesa okutiisatiisa n'obukambwe n'amagye. Oba si kyekyo avaayo n'agenda mu nsawo ye n'aggyamu essente n'agulirira. Okusooka tuyitaga Pulezidenti tonafuwanga kutuuka ngaawo tinga gw'olowooza nti by'oliko bwe biba bikyamu tosobora bimatiza bantu. Obukulembeze obulungi bukozesa kye bayita okusikiriza persuasion, bukozesa amaanyi g'ensonga. Naye ebyo bye byamuggwako n'agamba nti omukadde akwasiza ku ki ku ggolu lye. Kavuna ayina ssente ennyingi ennyo kakozesa essente ezo rupiya okugulirira buli kiramu ayiseewo kyayagala. Yatuyisaawo ku mmwanyi ne tugamba abantu nti bino abawagidde emmwanyi tebabikkiririzaamu naye bali mu kutya oba baguliriddwa. Ku luno nga baleeta etteeka ebbi eddala eri bannayuganda era rupiya bee batyo mu myaka nga 2 agayise nga bajja ekkomo ku bisanja ebibiri ebya pulezidenti era Ssekikubo yakulembera olutabaalo olwo n'agamba nange tuli wano ku Mosakooti tuba tusimbisiza layini buli omu obukadde 5 baagala tugende tuyise. Naliwo wano mu palamenti nga bayisa etteeka ly'okujja emyaka kuba pulezidenti era kyekimu basooka ne bagabayo 29 ne wabaawo ne kye bayita Farmers Article 110 era ezo rupiya ababaka baazitwala. Naye amawulire gennyina ti ssente ezo teziyamba babaka era mu palamenti zonna abangi abaazitwala tebaakomawo era neeyaggwa eri abaagikwatako ne bakwata rupiya tezaabataasa. Ne ku luno ssente ezo ziriko ekitambo ziriko gwomanyi oluganda kiriko ekisiraani buli azitutte eyo wansi sitaani egenda mugenderako era ojja kugamba bangi bonna tebajja kuva na mukamyufu k'NRM. So million 10 tezisobola kutaasa ng'otunda ki eggwanga lyo ne Katonda agenda gy'abeera n'akusabira essaala embi n'otayitamu. So tutuuse wano olwaleero ng'ekintu kye kimu kizzeemu. 1 twagala okukondeminga twagala okuvumira ne sikuvumira ina nti General Museveni because abantu babiri tubateeke ku kamera omu yagaba omulala yakola ki yafuna. President w'eggwanga gwe fountain of honor, please lekerawo okozesa ssente z'omuwi w'omusolo okwonoona institutions zizino nga parliament. Actually abamu balowooza nti parliament ezifunamu nti bano abakulembera parliament abamu balowooza tibaba bayambye ababaka baba teyabayambye baba bavumiriza ekitongole. Something if you so like you still want this country tuba twagala ensi edo. If you want this country to be back on like on the straight line, okomyawo sanite mu nsi yaffe abakulembeze bano bonna Museveni ngabo ensi yiwe ekirabo oba ekulemya gireke otambula ogende wa buli kimu kiganye buli kyogezako kiganye ebyenjigiriza biganye ebyobukulembeze biganye ebyobusubuzi biganye ebyobulimi biganye ebyobulamu biganye. Tetulina kiramu mu nsi eno tetulina kiramu mu nsi muno. Buli ekyolaba buli kyokwatako ebyobulimi ebyo byafadda abantu n'amataka baagatunda kati bali Kampala bevugira boda ebusanyi ebintu ebyalemesa okulima biyitirivu. Abagagga boosenzeza mu nsi muno be babbye amataka g'abantu okubula okugamalawo ebyo ne omanya nti kikulemye. Bojja mu byobulamu amalwaliro tegali mu malagala abasawo babbi ogenda mulago kujjanjaba aye ne bakusindika mugenda ogula eddagala mu pharmacy wabweru
ate nga wayingidde mulago zigula ate nga temuteekamu bikozesebwa wabula okujjako okugiteekako ekipande ky'omubaka aba paalamenti ne pulezidenti w'ekibiina kyo neeyisaamu eggaali ng'ataddeko n'akagombe nti ambulensi omubaka eyiyeyise naye nga bw'oginoonya etwale omuntu mu ddwaliro temugifuna eitha basooka bagamba temuli mafuta oba amafuta muguleeyo oba yafudde n'ebiringa ebyo. Ekirala mwaleeta abantu okubalowooza nti bo balwala bulwazi omubaka wa paalamenti nga kwekyosobola okukolera abantu okubagulira ambulensi ani abagamba nti abantu bemukulembera balwadde nti oba mukulembera balina kubeera abalwadde okusinza ku bintu abannansi bye beetaaga mu constituency eyo gye muwangaalira gwe mubaka n'osalawo okugula ambulance naye nga n'ambulance gy'ogula temuli ddwaliro naye ng'ate ku constituency gy'olimu y'abantu balunzi beetaaga amazzi mufo gy'okukwata n'osima boa holes nga 15 mu area n'osalawo obafudde kubanga mukimanyi bulungi nti boa hole tejja kubanga ekulabisa tejja kubanga etambula ku kkubo. Tukyayogera ku mukyula engeri gye gutuyambamu okujjanjaba okukendeeza amasavu guyamba ku bantu abalina endwadde z'ekikaba ze tuyita STDs, sexual transmitted diseases oba infections omuli gonorrhea omuli syphilis kabootongo ne urinary tract infections. Omuddo guno gukozesebwa nnyo era edda omuntu bwe yalwalanga ebirwadde bwe bityo nga bamufumbira bafumbanga ntamu sijina kisefuli ntamu nanywa omanye endwadde ezo zikola ebintu bibiri zonoona sisitimu y'omunda ne kungulu omuntu olusune lwononeka biki kyabeera n'amabwa agatagenda guyamba okujjanjaba munda ate ne kungulu bano abalina amabwa agatagenda ku lususu abali omuntu ali HIV positive tagafuna naye embeera ya AIDS abantu tebakyagituukamu nnyo naye abantu abamu abagala okumira eddagala batera okukifuna n'afuna amabwa ku mubiri omukyula guno guyamba ne ku kisipi ne bafumba osekula ebikola by'omukyula bino n'okolamu paste n'osiiga wekikubye n'okunywa n'onywa mu nnaku ago 2 omanyi abantu bakuba kisipi asigala abasiiwa munda wasiiwa abamu basigala n'okubabuukirirwa okwo bw'okozesa omukyula guno mulungi nnyo ate ne ku mbeera eyo omuntu sigala ng'omira eddagala naye gikozese nga supplement. Era nga njagala olwaleero tugenda kwogera ku kigenda amaaso mu parliament tugenda kwogera ku nsonga 2 kasooke twogere ku kigenda amaaso mu parliament ku nsonga ey'ababaka abeewadde emiliyoni 10,000 okusinza ku bigenda amaaso ababaka abamu bazeegaana abalala tebayogera manye ebyo ebintu byanjawulo osobola okuzeegaana ate osobola obutayogera gwe n'obeerawo ng'osirise busirisi ng'abantu tebamanyi sayidi ekigyogwako kati awo tugenda okuba nga tutunuulira olwaleero emabegakaawo nakyazaako omubaka nali nga nkola ku radio olw'ensimbi ze baali beegabira awo naye nkyaza omubaka naye bwe twali tunyumya mu mbozi mu session eyasooka naŋŋamba nti sente sinazifuna bwe twagenda mu break naŋŋamba sente nazifunye bwe twakomawo ekino ekyokubiri naŋŋamba sente we naaba nzifunye nja kugenda neebuze ku bantu bange oba bazaagala oba tebazaagala then tujja kukola ki tujja kusalawo kye tunaakola nga ab'ekibiina eŋŋamba ababaka so kati nakino ekiriwo abamu basobola okusirika ate abamu basobola okubaako kye boogera ku ssente bwe zityo nga zikoze ki ku ssente bwe zityo kati abamu bayogera olwa pressure gye beera balina mu constituency mu bantu ababalonda abamu boogera olwa pressure ey'ekibiina naddala kati ng'ekibiina kya NUP kyo tekikkiriza kulya nguzi yadde ekibiina ebirala nga NRM bo kikkirizibwa era ababaka ba NRM be basooka okujjayo ssente bo tebabaako kweri yonna be basooka kuba tewali ajja babuuza ssentebe waabwe President Museveni sente yazita ne zikola ki ne zifuluma so kati abo bo tekiriiko ogwo naye bano abeeno abaagenda mu palamenti nga bagenze kulwanirira bantu ba bulijjo abo munanga abamu babazaagala naye abamu pressure y'ekibiina n'endagaano z'ekibiina ze basako emikono n'obukulembeze ne obuyinza bwe balina mu parliament oba leadership yaabwe obukulembeze balina ne bubalemesa batandise okuyisa enkalala ababaka bateekeko omukono ngenda kubanga nkusomera sofa tutuukidde olwaleero luno ababaka bameka bakateekako emikono ngenda bakusomera ne constituency zaabwe naye nga sinaba ngamba kusomera ekyokuteekako emikono
kizze kibaawo kati kyesimanyi bw'oteekako omukono ku lukalala luno ne kizzaayo ssente ezafulumye buli mubaka nga zigenda ku akawunti ye oba bw'oteekako omukono ku kiwandiiko bw'oteekako omukono yesu ku kiwandiiko gwe ne baku-excludinga gwe ne bakugyamu mu bwe bagenda okukola ki okuwa ekyokubiri waliwo enkola ekolebwa naddala mu NRM eyo nga waliwo sente ezo nga waliwo omusimbi ogw'okukola ki omusimbi ogw'okulya nga guzze waliwo ababaka be batasooka kuwa nga bo babeera radical abamu batera obiwakanya abamu babikkiriza kati nga tebamanyi bwe banaazibawa bo banaagwa ku sayidi ki beoba owuli abava ne baleekaana ne bacomplaininga ogenda owulira nga basirise olwo nga bakoze ki olwo nga bamaze okuba nga babawa kakati ngenda kubanga nkuwa olukalala olwabino olukalala luno lulina nga abamu ku babaka ba parliament tebaliimu ab'ekibiina kya National Unity Platform naddala LOP tali mu ggwanga yagenze n'omukulembeze bagenze ndowooza bali Bungereza oba eyiza US oba Bungereza so mukadde kano parliament kati ekubirizibwa Oweekitiibwa Muhammad Mwanga Kivumbi era mu lutalo lwa parliament Oweekitiibwa Muhammad Mwanga Kivumbi yasoose okubuuza speaker parliament yabadde agikubiriza Oweekitiibwa Thomas Tayebwa Banjirana nti bye tuwulira ebigenda mu maaso about emiliyoni 10,000 byo biri bitya mu ngeri y'okwegaana n'amutegeeza nti tewali kyakoleddwa era sente tezifuluma bwe zityo era mumanyi sente ya parliament bweba efuluma etya eyita mu mikono ki nabiki n'ebiringa ebyo naye ate nga ababaka bagamba nti sente zakoze ki sente zafulumye ate ekigambo kya sente bwe ziba zafulumye mu parliament era mukimanya mutandika okulaba ababaka nga beebuzaabuza abamu beebuzaabuza buli gwokubira omubuuze naye honorable kino kiri kitya nga takiwa matu omanya abamu baba bakoze eki abamu baba bafunye naye nga abamu jasi kuba kwekola ki kuba kwekwasa oba kuba era okwekaza kakati ekibiina kya National Unity Platform omanyi parliament ekosa nnyo enkola ya lwakuba kyesimanyi nze ndowooza gino emikolo gye bali mu kuŋŋaanya nagyo gyakwewussa bwewussa sorry to use that word nendoza kulimba kubanga bw'oteeka omukono ku kiwandiiko what next ki ekiddako kubanga Yesu omukono ogutaddeko gw'owakanyizza sente tebaazirye tebazifulumye njagala kumanya ekyo Oweekitiibwa Mwanga Kivumbi kyenjagala ekyo mumanyise nti sente tebajja kuzirya era tezifulume kubanga bw'ongamba nti tutadde omukono ku kiwandiiko ngafe ababaka ba NUP tukiwakanyizza tetugenda bikkiriza bwe banaabaziga ba parliament mu aba NUP banaabajjamu tebabawe oba bajja kubawa naye mumale mujje mubuzebuze abantu ng'enkola bwetera okubeera bwe kyali mu parliament ey'omwenda mu parliament y'ekumi eno ya 10 parliament y'ekumi parliament y'ekumi parliament okay waliwo enteekateeka ya gikwateko togikwatako ne bakwata millions 29 ne baziwa buli mbaka parliament agende mu constituency yeebuuze ku bantu be mu kitundu nakyo kyali kikyamu toyinza kukwata sente n'oziwa omubaka agende abuuza abantu nga ate baamulonda ate nga mu constituency tusuubira okuba nti alinayo amaka alinayo ne office naye ate omuwa million 29 agende akole ki agende yeebuuze sente ezo zaafuluma mu ngeri eyali tali ntuufu naye ababaka ba parliament ddala baali ku ludda oluvuganya gavumenti mu biseera ebyo mbajjukira bulungi soba nakubeerabira ebiseera ebyo nali nsaka amawulire ga parliament ababaka actually yali Robert Kyagulanyi Ssentamu mu biseera ebyo yali yakajja mu parliament ye sente n'azikwata n'azizaayo tiyazirya nazirya naye ababaka aba opposition ebiseera ebyo abaaliwo sisobola kwerabira Oweekitiibwa Nambooze yaliko sisobola kwerabira Kasibante yaliko sisobola kwerabira Sseggona yaliko sisobola kwerabira ne bitaano yaliko ababaka abo bagenda mu account ne ba withdrawinga sente ezo ne bazijjayo bwe baamala ozi withdrawinga ne bajja ku parliament ne batuuza press conference oba le bayita olukuŋŋaana lw'amawulire ne bagamba tetugenda kulya sente ya kibi ffe sente tugenda zizaayo tetugenda naye ng'ate bakoze withdraw
nga bazze ne bando za ssente ne batula nazo muwali ku parliament ne bakola press conference nga zibali mu maaso nga bolabo bukipa bw'amazzi nga babutadde ku table. Ababaka abo bwe bajjawo kamera tewali n'omu yatubuulira nti ssente tuzizizza waagundi oba waagundi oba tuzizadde ku akawunti ya gundi oba waagundi kubanga ssente baazikosa. Biri byali byakwebuzabuza na kubuzaabuza bannayuganda ne bazirya. So ne mu kino ababaka abataddewo mukono ku kiwandiiko n'abo bakyateekako bwe munaateeka omukono ku kiwandiiko miliyoni 10 ekyaweddwa ababaka zinaddayo. Muleke kubuzaabuza bannayuganda nga mukola ebintu eby'okubawuddisa n'okubasiriwaza n'okubabuzaabuza. Leero kati NUP mbataddemu effumu oba mwina bafuut soja bannumbe nange nja kubalomba kimafiya. Tukkiriza mu makanya enteekateeka eya ssente ezigabibwa mu ngeri etategeerekeka. Naye okuteeka omukono ku kiwandiiko, is it the only solution? We have seen emirundi mingi nga ababaka parliament muteeka emikono ku kiwandiiko ekigoba actually ebijja obwesige ne mu bannammwe nga tewali kibeerawo. Nja kubazaayo emabega. Waliwo bwe bateeka akanyaga ku mubaka Pasis Namuganza ne bamukuŋŋaanyiza n'emikono nti bamugyeko bwa minisita, ebyo byakomaawo. Ekibadde recent ekikyayokya n'okwokya kyekyewa mubaka we Rwemiyaga Theodore Ssekikubo eyakuŋŋaanya emikono egyali gijjamu bakomishona ba parliament, omwali Prosek Akampulira, omwali Solomon Sirwanyi, omwali Mathias Mpuuga, omwali omulala omukyala mwerabidde erinnya, nga babalumiriza okwegabira ssente nga ba commissioners miliyoni 4 n'Empuuga eyeewa 5. Oyo musajja Ssekikubo yakuŋŋaanya emikono n'atuuka ne ku level egenda mu constituency z'ababaka kubanga mu kaseera bwe yali akuŋŋaanyiza emikono parliament baagisindika mu recess oba mu luwummula. N'agenda mu constituency zaabwe n'abanoonyeza nga bamuwa emikono. Bwe yakomawo kyakomawa. Tetwaddamu kumanya nti oba Mpuuga 5 baabibajjako. Ekiteeso tekyaleetebwa na ku floor ya parliament emikono oba oli awo giweze kakati ekiteeso kakisomwe kati kakati ogamba otadde emikono ku kiwandiiko olumu kale mukwata ku bannayuganda abakyali abajiga mu nsonga z'ebifuzi naye kale ffe abatambudde nammwe abamanyi tuba tukitegeera ddala nti muli mu kuwuddisa bannayuganda era muli mu kulimba. Nze njagala omubaka oyimirire nga Muhammad Mwanga Kivumbi bwe yayimiridde ku floor n'agamba sipiika Tayebwa nti ssente ezigabibwa ezo zaaki. Tayebwa n'abyegaana nti tezaagabiddwa. Njagala omubaka omulala akomewo aleete obujulizi nga Tayebwa yeegaana aleete obujulizi nti twafunye miliyoni 10 mutulage. Buleeta akawunti yo ng'omubaka gikube ku floor ya parliament, leeta akawunti yo gikube ku social media, laga abantu nti wafunye ssente ez'otamanyi we zaavudde. Awo tujja okutegeera nti nno kyemuliko mukitegeeza. Naye bw'oŋŋamba nti nno mugenda kuteeka mikono ku kiwandiiko, just okuteeka emikono ku kiwandiiko kisitopinge ki? Oli accounting officer aba yalagidde nti ssente zigende nawudde mbu ziri buli obuwumbi biliyoni 7. Can you imagine? Biliyoni 7 mubaka parliament yo is it 5 something 512 bwe batyo bagenda kwegabira emiliyoni 10. Kakati basajja batu ne bakazi batu be bano sofa bakateeka ekiwandiiko kino abakakiteekako omukono. Njagala mbawuliza bulungi mulabe obanga ddala bano bali mu kutuwuddisa obanga bali mu byaddala. Kulembedde bonna namba 2 namba 3 namba 2 namba 2 bamubuuse oba oyo yaani naye batandikidde ku waakusatu ye Muhammad Mwanga Kivumbi omubaka akiikira abantu b'e Butambala. Muhammad Mwanga Kivumbi ebisanja biri mu 3 akiikira abantu b'e Butambala. Muhammad Mwanga Kivumbi akadde kano ye deputy president ow'ekibiina kya National Unity Platform mu bitundu ebya Buganda era yasikira Mathias Mpuuga ku kifo ekyo. Mukadde kano wetwogerera yakolanga lope oba yakolanga leader of opposition oluvannyuma lwakuba nti George Ssenyonyi yagenzeko Bulaaya ku mirimu egimu emitongole. Nja kubanga mbawana ebibakwatako abantu bano muleme gamba nti ate biki nyinza nobasoma namba z'essimu gye musobola okubasanga ne constituency ne office gye ziri. Namba 4 ye Francis Butebizaake wa kibiina kya National Unity Platform akiikira abantu b'Emityana. Ono yakulira youth League ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Ebisanja 2 nga mubaka parliament yaliyo mu parliament eyo nga talina kibiina, yabaddeyo mu parliament ekisanja kino ekyazeeko nga wa kibiina kya National Unity Platform. Namba 3 Nkunyingi Muwada, ono ye namba 5. Oyo Nkunyingi Muwada ye minister Mubeezi
I mean owekisiikirize ku nsonga z'ebweru akiikira abantu b'Ekyadondo East constituency eyalimu Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omubaka wa Parliament era musajja mugagganya alina amasomero ayo Sumaiya Girls simanyi ani musajja ssente yagirina so oyo ate nga munnamateeka Luyi Charles David Kalwanga wa Busujju eyo ono naye bisanja akunukkiriza kubeera mu bisatu ono bisatu oba bibiri Busujju simanyi bukulembeze bwalina mu Nuupu addakaawo kaka kachi Kasana Solo yawandiisa atya na South Boma South buki erinnya ngeri yaliwandiiseemu omubaka mwennyini linemye okusoma Kayemba Solo Bukoma Nsimbi naye yataddeko omulala wano yataddeko omukono ye Kanyike John Evans wa Bukoto naye wa Nuupu omulala ye Wema Okota Kanso Yusuf Nsibambi ono wa FDC Mawokotaawo wasinziira amulala ye Dr. Batuwa ati ono nga ye wa Jinja West wa kibiina kya FDC omulala Ssekabira Dennis yabula owekatikamu Ssekabira Dennis oyo naye musajja munabyanjigiriza musajja wa masomero ye yawangula Ssekabira si yawangula omubaka gwe bayitanga Sembatya Ssekabira Dennis ekatikamu eyo wanakino omusajja gwe mutera okulaba omuddugavu bwati muddugavu bya ddala si muddugavu ebyokusaagira naye nga muddugavu bya ddala bamutya Ssekabira Dennis abeera abamunanika eyo omulala ye Luserubuulwa wa Lugazi municipality era nga wa kibiina kya National Unity Platform oyo nkoma kusoma linnya lyo nesiraba nkonti Serubuulwa agambye kino omulala ye Saazi Godfrey Gomba oyo naye simanyi naye wa Nuupu omulala Aloysius Mukasa wa National Unity Platform wa Lubaga omulala ye Nsubuga Ronald bali mwezo onono bali mwezo yekale ye nsobola okumutekerako okobambi omukono musajja yerekereza ebintu bingi nnyo onalebo bali mwezo yerekereza ebintu bingi nnyo asobola okubanga ye omukono yagutaddeko genuinire Wakayima Musoke ono yataddeko lwa pressure nti banalaba batya ono wadansana naye ebisanja bye bitambudde naye mutunule munnyo Odul Jonathan wa Elute County UPC ono wa UPC Luchamuzi Nalukola Luyimbazi Nalukola Fresh MP iwa Nuupu naye yataddeko agambye yadde nakajja neetaaga sente n'emiliyoni 10 nedda then omulala ye Mayanja Alan musajja wange okuva e Nakaseke Central oyo musajja wange semukuba nnyo naye ku ground kwali oyo naye wa Nuupu yataddeko omukono omulala ye Nakimuli Helen kano kakwano kange ka girlfriend ka MP k'okumazzi kekalangala era nakimwitoba kubanga otaddeko mbadde ngenda kuyisa bubi mbadde ngenda kutwalaganya speed Nakimuli Helen ka beautiful waka kekalangala nako kaayiyeko dda omukono ku kiwandiiko kino ekiwakanya ensimbi ezigenda okubanga zitokomoka now these are 20 people bangambye nani omulala ataddeko ne Namutaawe we Masaka naye ataddeko ne Teddy Namboze owebukoma woman MP wa Mpigi naye ataddeko so those are the 24 people nze sofa benina wano sinaba kufuna update ya kiwandiiko kirala kubataddeko emikono but again njako ebibuuzo bijja kubeera nga biddingana nga bijja emirundi egy'enjawulo kati we tuba tuli ku lukalala luno olw'abantu abawakanya nja kubuuza abalala nga mmwe sibalaba kuno Ssekikubo otera okubeera ng'owakanya bino ebintu oliwa Tinkasiimire otera okubeera ng'owakanya bino ebintu oliwa nja kujamba baka baffe aba National Unity Platform Maama Namugga okuva e Mawogola nga sikulabyeko Kaziwe Bashiri Mbaziira nja bayirawo omubiri kuno nga tonaba kubanga olabikako ntegedde bulungi Derek Nyeko Makindye nga sikulaba Alan Sewanyana nga toliiko Kakembo Mbatekamwa eyalya mu nsi y'olukwe naawe toliiko w'entebe n'abalala
muli kuki bannaffe mulina okulaga bannayuganda nti muli ku saidi zaabwe mwe mwasalawo ebyobufuzi okubifuula bwe bityo ebyobufuzi tebyalina kubeera commercial omukulembeze yalina nga ekimuleeta ku delivering services omubaka wa parliament yowa core roles kwe kulondoola ebikolebwa ebya government deni n'okubaga amateeka mu luzungu kye bayita legislate kakati ebyo bibiri mwabivaako ne musalawo mujje mutandika okugula za ambulance ku makubo ku kyalo ogutali buvunaanyizibwa wammwe ate ne ambulance nga muzigula ate nga temuteekamu bikozesebwa wabula okujjako okugiteekako ekipande ky'omubaka aba parliament ne pulezidenti w'ekibiina kyo neeyisaamu eggaali ng'ataddeko n'akagombe nti ambulance omubaka eyiye eyise naye nga bw'oginoonya etwale omuntu mu ddwaliro temugifuna either basooka bagamba temuli mafuta oba amafuta muguleeyo oba yafudde n'ebiringa ebyo ekirala mwaleeta abantu okubalowooza nti bo balwala bulwazi omubaka wa parliament nga kwekyosobola okukolera abantu okubagulira ambulance ani abagamba nti abantu bemukulembera balwadde nti oba mukulembera balina kubeera abalwadde okusinza ku bintu abannansi bye beetaaga mu constituency eyo gye muwangaalira gwe mubaka n'osalawo okugula ambulance naye nga n'ambulance gy'ogula temuli ddwaliro naye ng'ate ku constituency gy'olimu y'abantu balunzi beetaaga amazzi mufo gy'okukwata n'osima boa holes nga 15 mu area n'osalawo obafudde kubanga mukimanyi bulungi nti boa hole tejja kubanga ekulabisa tejja kubanga etambula ku kkubo ng'egenda egamba nti nze honorable Susan Soye yansima mwagala ambulance etambula eriko ekipande kyo n'ekya pulezidenti wo basajja mmwe nkomyewo ku nsonga y'okuteekako omukono kakati mutuwe na assurance bwana Mwanga Kivumbi mutuwe na assurance nti buli atadde omukono wano sente agenda kuzikwatako ekyo nakyo tukitegeere kubanga mujja kumala mweswaze mwekka emabegakawo miliyoni 80 bwe zaafuluma omubaka Kagabo yali akyaliwo makisali bemu ku byaddusa Kagabo mu Nuupu Kagabo oyo mwamulekerera Kagabo mwamugamba nti buli mubaka agaane sente Kagabo musajja watu n'agenda n'azijjayo n'azeeta mu mawulire n'agamba nze bampadde sente naye sira gye nzitwala ne mwegaana Kagabo parliament ne yegaana Kagabo Nuupu ne yegaana Kagabo yamaliriza nga iso kati yamukutte nga buli muntu yazijjawa nedda tetuzimanyiiko amanyi yajja sente ze kakati manga muli ku leveeyo ereekitera omubaka munnammwe omuvaamu ate nemumala nemujja nemumudiisa n'abantu tise tuziganye bibeera byebiki mulowooza ensonga ezaako bakagaba mu Nuupu eyo yaliko kubanga mwamwetera okukola ki okuswala sente azijjayo mubagambye temuzirya azaayogedde mu lwatu ate mwenna mumwega kyemugamba Kagabo yekkayi yafuna sente ku mulundi ogwo ku miliyoni 8 ezo Kagabo yekkayi yafuna sente Kagabo si yeka naye bamwegaana musajja watu n'aswala ne sente ze Kagabo musajja tuke kusala naddayo ne mu NRM ngagaba nasajja be najjamu bajooka naddira ddala mu bajooka kakati nzizeeyo wa President Museveni the 40 years baba otukalakase otufuze n'ofugiramu n'ebyaffe n'ebyabalala naye kakati President Museveni nkimanyi nti nno eggwanga lino olyagala naye ate eggwanga lino mu kulyagala ate kati oyonoona eggwanga buli kaseera basoma embalira y'eggwanga nga tuli mu mabanja nga sente zigenda okusasula amabanja bagenda kukamula bannansi gwe omuntu alumirira eggwanga lyo ng'olifugidde emyaka egiri kino gikunukiriza okwera 40 kyokka nga ate walaze dda nti okyagala n'etaano emirala oyagala kutukwata myaka kumpi 5 ng'ofuga olaze nti okyayagala okudda naye ate tusoose kukendeeza bikolwa bino ebitattanya eggwanga lyaffe wano mu nsi yaffe then ne ku international level ensi yaffe Uganda yensi erimu omutokomoko gwa sente ogugenda mu maaso nga terina omuntu amukubye ku mukono muno mwe muli obubbi obupulaninge muno mwe muli obubbi obusayininge nga omubbi abidde mu tteeka n'atambula ku street nga ayina era nga yeewaana nti yabbye naye nga yabbidde mu tteeka mwami Museveni eno parliament ki gy'olina gy'otasobola kugamba nti nno essente omubaka omusaala gwofuna gukumala gwe obeeraawo ogaziyiza kipalamenti kinene tekirina makulu ababaka tebalina makulu omubaka amalako ekisanja nga ne babaka bane tebamumanyi kubanga bangi omubaka amalako ekisanja nga tayogedde wadde okwayuliza mu palamenti oba oliawo nti kamera zimukapucalinge n'ogaziya
noga ekyo si kwe kutuusa obuweereza kati ojja kutunda ebitundu ebikola Kampala. Kampala alimu divisions 5 ye 5 zokka, Makindye East, Makindye West, ezo 2, Kawempe North, Kawempe South, ezo 4, Lubaga North, Lubaga South, ezo 6, Kawempe Njibaze, then Kampala Central, Nakawa, Kampala Central 7, Nakawa East, Nakawa West, ezo 9. Kakati ababaka ba parliament 9 plus woman MP bona bakola ki? Nga ebizibu ebiri mu Kawempe, bebiri mu Makindye, bebiri mu Lubaga, bebiri mu ali mu Kampala Central wakati. Why do we have 10 members of parliament? Why? Why are we having that chief of woman member of parliament? Really chikolawo ki? Ekyo kifo kibaddewo ebbanga lyonna nga woman member of parliament talina kyakolera abantu. Kyabeeramu Munabiri ebisanja 3 talina kiyakola. Kyabeerako Mirembe gya Margaret Ziwoba munanterezaamu. Kati kizzeko ono omuwala abadde ekisanja kyonna kimazeeko ng'alwadde bulwazi. Baamututte kati yagenze mu Aga Khan. Ankusabire owone Kanso Shami Marende. Naye ekifo ekyo kyaki? Bwe kimanga n'ababaka abaliwo tebasobola kudelivaringa. None of the MPs abasobola delivaringa. Okutte Kampala omuyuzizaamu bu constituency ate omutaddeko executive director, omutaddeko ekitongole kibayita KCCA, KCCA nga yekola. KCCA yekola enguudo ze Makindye, KCCA yekola enguudo ze Nakawa, KCCA yekola enguudo zaawa zeno. Nansana biki ebyo. By then Nansana mbadde simogede. Kakati abo nabonna baakinga KCCA olwedde weeri. KCCA yeyola akasasiro. KCCA yevunaanyizibwa ku malwaliro. KCCA kakati bo ba MPs abo baki. Nze ndowooza MP asobola okuleeta etteeka erisobola okuba nga lisobola okuyamba abantu b'e Nakawa, biyamba abantu b'e Makindye, biyamba ab'e Lubaga, biyamba abantu ba Kampala Central ne bwaba MP omu. Kati ensi ekuvudde mu ngalo Mwami Museveni, ababaka bakususeeko obungi, tosobola kuba controllinga, buli omu kati akola kyayagala, eggwanga balibbye okubula okulikunkumula, balinga bagenda okulivaamu enkya nti ffe katulibbe tuliveemu. Tolina kyosobodde kubanga okola. Ekisanja kino walinako kiri kye bayita akuna muchezo. Walaga omuchezo omuyitirivu. Mu kisanja kye bayitanga akuna muchezo. Mwami Museveni walaga omuchezo omuyitirivu. Nojja n'oleeta kino ekibaddemu okubba obubbi buli kaseera owuli ya parliament babbye kino. Minisitule n'ebbye kino. Minisitule ebbye kiri. Poliisi ebbye kino. UPDF ebbye zino. N'osirika gwe ayagala ensi ye ekyenkaniddeawo ng'ogifugidde emyaka 4. Gwe omuntu ayagala ensi gwe nationalist gwe tulina, pan-africanist gwe tulina, n'oleka ensi yo ne bagikunkumula bwe batyo ng'olaba nga ababaka abakikola obalaba. N'otakira ku makya n'ogamba MP mwenna atakkiriza milioni 5 obwa MP abuveeko. Ababaka ne bafuna milioni 3. Ne bafuna nga kuliko ne bafuna esente zibatwala Bulaya obaka basiba ku nnyonyi. Ababaka family zirabirira parliament yabirira abaana baabwe. Ababaka ne ngate era bali obulungi. President Museveni n'ogunjawo bi program bino simanyi PDM, simanyi parish development model. Ate bibibwe era ababaka banno. I mean ababaka bo abakulembeze bo. So omuchezo ogulaze nnyo. A lot has been happening. And you should do something if you still want this country. If you want this country to be back on the straight line, okomyawo sanite mu nsi yaffe. Abakulembeze bano bonna Museveni ngabo ensi yiwe ekirabo oba ekulemya gireke otambula ogende. Wa buli kimu kiganye. Buli kyogezako kiganye. Ebyenjigiriza biganye, ebyobukulembeze biganye, ebyobusubuzi biganye, ebyobulimi biganye. Ebyobulamu biganye. Tetulina kiramu mu nsi eno. Tetulina kiramu mu nsi muno. Buli ekyolaba buli kyokwatako. Ebyobulimi ebyo byafadda. Abantu n'amataka baagatunda kati bali Kampala bevugira boda. Ebusanyi ebintu ebyalemesa okulima biyitirivu. Abagagga boosenzeza mu nsi muno be babbye amataka g'abantu okubula okugamalawo. Ebyo ne omanya nti kikulemye. Bojja mu byobulamu amalwaliro tegali mu malagala. Abasawo babbi. Ogene mulago kujjanjaba aye bakusindika mugendo ogula eddagala mu pharmacy wabweru. Ate nga wayingidde mulago.
ate pharmacy zenyini zaabwe omulwadde muyi bakugamba genda ebweru ogule eddagala bakugamba eddagala ne bakulagira ne pharmacy gyoba ogulamu ne pharmacy ne bagiwandiikako ne bakuba n'essemu oyo omulwadde bw'atajja mumuguze mu ddagala lyoleeta nga lya gavumenti okkiriza otya ate omusawo oba abaddukanya amalwaliro ate okukola pharmacy mu malwaliro abantu ne bafa kubanga tafunye service ya bujjanjabi gwowoza ozimbye amalwaliro naye nga amalwaliro gazimbye ozimbye bizimbe n'oleeta eddagala bali kube nga terijje mu pharmacy gye bakutumye tebakolako nga bagamba twagambye genda mu pharmacy bweti ne bweti ogula eddagala ekyo ekintu okanyanga kulonda baminisita babyabulamu buli mwaka okyusa baminisita babyabulamu tolina kye wali okoze ku nsonga eyo abantu bafiira mu malwaliro ogenda ekiruddu wali bagamba bonna muffe eddwaliro teritegeera liringa ekigudo ky'ente eddwaliro ne limala omwezi mulamba nga temuli masannyalaze eddwaliro ne limala omwaka mulamba nga gundi eggwanika terikola nga gundi ezo zisikaani simanyi biki tebikola abantu walwala no ku bulwadde kati ng'obwa kansa batasobola kwetwala Nairobi aba wakufa bwe batasobola kwetwala mu Aga Khan ng'omanya nti eyo musime ofugidde emyaka 4 owoze byobulamu obikoze okoze eki bw'ogenda mu byenguudo wano buli luguudo lufu tewali luguudo wano mu Kampala luguudo lulamu n'ezifuluma ebweru nazo nfu otuzimbidde enguudo zagamba nzimbe kati ogenda laba ojja kuwa ekyokulabirako ekiguudo kino ekya express oluguudo balusoloza abantu bagamba nti oba sente ziriggwayo bwe buti tetumanyi sente meka ze basolooza tetumanyi buli lunaku basoloza tewali na accountability ekolebwa ku luguudo lw'express nti sente ezisolozebwa ku luguudo olwo zigenda wano oba zisasula bbanja eri abaalutukolera ye abaalutukolera babanja sente meka ye bagenda kusolooza ezo okumala bbanga ki ebyo byonna tetulina kye tumanyi gw'oli awo oli mukulembeze mbaofuza emyaka 4 okoze enguudo abantu natuka okufa ebintu tetegerekeka kasasiro n'abumbuluka mbu kasasiro yassa abantu ng'eggwanga lirimu omukulembeze mu kibuga wakati mbu kasasiro yabumbulukusa natta abantu kumpi 40 osula nakasero kasasiro n'ayiika ekiteezi natta abantu ng'osula naye mu Kampala wandigambye nti kasasiro yayiisa ebitundu by'ennebbi gy'otatuuka mangu n'otakera kumansa kukwata buli ali mu layini eyagobwe akina road mayor akina executive director akina minister commissioner wa byabulamu akina physical environment akina biki buli ali mu saga eyo no ne bu MP obu constituencies obona n'obugoba nkubanga bulemedde okutuukiza obuvunaanyizibwa bwabwe tosobola kubikola abaganda bagamba nti ebiddawo tebyenkanankana awava okugulu wadda muggo naye amini aleka kwali kugulu naye oleka wali muggo tosobodde kutuuke oli muggo kubanga olemedde wadde okutuuka obutuusi ku musajja oli bye yakola tetwandyagadde amini komawo naye ate lwaki naye tokola by'olina kukola enguudo yazigaziya nga ziyise emmotoka ne boda wayita ow'ebigere wabigere emmotoka wabula yo abantu abaguza teekawo bizimbe abantu bazimba ku makubo okimanyi ogenda kuyisaawo oluguudo naye ate omuntu n'agulako akataka n'azimbako obuguudo bwonna bukola accident tebukyasobola kuyisa mmotoka bbiri side ne side kubanga abantu bazimbye ku makubo ate owooza tolina sente zakubasasula kuva ku makubo esente ezandibadde zikola mu bintu ebyo ziri mu kubbibwa bubbibwa ababaka bagenda kwagalira milioni 10 ng'okiwulire era agwa sayini nze zefulume kubanga agwa accounting officer y'eggwanga lino sente bwe ziba zijja kuva zigende mu Bank of Uganda ambassador wa Bank of Uganda gwa mulonda governor Bank of Uganda gwa mulonda abamyoka we ekyo kale wandibadde balonda nini bateekeko amateeka ko balina okufugira kati ye sayiniza ati ebubumbi omusanvu bugenda abaka begabire bakamala okubba amabaati g'abantu abankuseere biliyoni enkaaga ezabbiba mu banka ya Uganda enkulu zaddawa notateekawo kakiiko kanoonyereza banka enkulu buli alimu notamukwata nti agobwe basibwe paka ensimbi ezo nga zimaze okulabika ofugidde emyaka 4 nga oli ejoka President Museveni you were really a joker so ensi yaffe gogidobonkanyiza okutuuka ku kino abantu ne beekya abaana ne badduka mu mawanga gano okugenda okunoonya ebyeyo abantu batya okuzaala omwana w'omuzaala kati obanga ozadde ekizibu okugenda obugenzi mu ddwaliro omukazi ali olubuto akakadde n'okweyongera ozijja kugwa bw'oba talina ssente tajja kukolwako bw'omutuusa bweru okutandika okumulabirira ebintu ebikozesebwa ku mwana bya bbeeyi bw'atandika okusoma mu nasale ezisookerako za mitwalo 7 wanaayongerayo abantu ne ssente ne inkamu yakendeera
omuntu akola omulimu gumuwa emitwalo gya Uganda 30 gwe musaala kyokka alina obuvunaanyizibwa okusasula ennyumba y'emitwalo 5. Ensoo gitale mu double standards ezitategeerekeka. Akasajja ke Botswana kayingira obufuzi nga balina biliyoni 10. Right now ensi ezitowa biliyoni 23. Ensi zikulaakulana. Akamala omwaka gumu ku bufuzi. Omusajja akamala omwaka gumu Botswana ensi ekulaakulanye badda bulinze GDP yaabwe emirundi egitabalika. Kyokka Gwanda olwedi ssente ozikutukuŋŋanyamu ate service tuzifuna. Mu Uganda tewali atawa musolo. Omusolo abantu abamu ne bizinesi bazivuddemu kubanga balemeddwa. Buli mbalirira eyitawo efuluma ebintu byayongezeddwa. Tewali mbalirira yali efulumye bannange ku mulundi guno amafuta agadde ku 9 kati gasse ku 3.5. Tekibangawo. Buli mbalirira esomwa birinnya bulinyi. Gano agabaka ga palamenti gano agazingiriti gabeereeyo kusiba mataayi kwekwanirayo mu palamenti kukola akola tategeereka kusiba kunyonyi kugenda bweru kwerira ssente kukomawo muno kubba ssente. Omubaka palamenti obadde ofuna ekisanya kiro kyonna ofunye ssente ezitalina lwaki okwata ssente tomalewe obbeeyo miliyoni 10. Bw'oba baliridde batugamba omubaka palamenti wa Uganda mbwafuna miliyoni 3 buli mwezi. Bw'aba afuna miliyoni 3 buli mwezi kitegeeza omwaka gumu abeera alina miliyoni 306 zisente zaba kuŋŋanyiza mu mwaka. Emiliyoni 306 bw'ozitayimuzingamu emyaka 5 gy'abeera amaze mu palamenti abeera mu kawumbi kalamba ne miliyoni 8. Era bazikozesa ki? Tebalina bye bakola mu bitundu eyo nti nno obeera essomero lya Honorable Gundi abantu basomera bwereere. Tebalina bye bakolayo mu constituency nti oba Honorable Gundi student fund nti oba aweerera abaana. Tebalina tubadde tusinga obwavu tuyiseeko mu mwaka gumu. Babula bateekateeka buli omu abaye pulaningira kukomawo kuvuganya. So mutuletinze down ba MPs baffe otuletinze down Mr. Museveni simanyi era ensi eri kwogerako ebintu biri kwogerako bingi mwami Museveni ng'ovudde wano. Kimanyi najja kusomwako. Ajja kuteekebwa mu ngazi alina byajja osomako nga Longo serving president of Uganda. The Longo serving president of Uganda. Olina gamba mwendaga muntu zagetinze expired tetulina sente za kukola ndaga muntu ndala n'abakapana ne beegabira miliyoni 10 buli emu. N'akugamba nti umeme ebadde mu Uganda ng'ebadde ekola sente zaayo mbwate kakati ino gisasula biliyoni 10 President ojokinze n'okamala bukamazi. Kale bannaffe embeera bwete bweri naye munzikirize mbajjukize wali ku Biva Organic mwembe n'abalina okusomozebwa okwenjawulo mu ndwadde ezitali zimu. Njala okwategeeza nti Dr. Senjobe wa Biva Organic mukugu nnyo mu kujjanjaba endwadde ezisumbuwa bannayuganda akina pressure, sukaali, fibroids mu bakyala, ebyo bizimba by'omu lubuto, namwe abaami abalina prostate nga yagaziwa ate namwe abaami abatatambula bulungi mu nsonga ziri ajja kubanga abakwasaganya. Abakyala mwine ebigala nga mu lubuto tofuna lubuto ozifuna zivaamu walofunako olumute lwaddamu kufuna lulala bakozesako family planning kakati wagivaako naye olubuto lwagaana toyina appetite oyina ani yabamulongoosa n'akomawo ebintu tuwe bityo. Omwana alemedde tofuna tulo omwana alemedde like emmeme kusindikira buli kaseera oyina pressure yagulu oyina pressure ya wansi omwana afuka ku buli n'abafuka kuli abajjanjaba n'ebiringa ebyo. So mugende bannaffe awo ku Biva Organic oba mukuwe ku namba z'essimu wansi awo mujja kubanga mufuna obujjanjabi obw'ekika ekya waggulu w'Emmengo. Bw'oba otuse ku ngalabi ya Kabaka ojja kwamukamu katono nnyo tuke ku kooti y'Emmengo. Ku mukono guno omulala ojja laba ekikubo eky'amaki ojja okyamiramu ojja kitambulako mpolampola maaso awo ojja sanga ekizimbe ekiriko langi zaffe eza kiragala n'aka coffee brown kyekizimbe ekya Biva Organic. Ojja kyamaawo bajja kolako bulungi oba ovudde no Masaka Road bw'otuuka akatale k'Emmengo era okyamira awo ojja kubanga otuuka buterevu ku Biva Organic. Ate mu abali mutulire gwange ewalala abali ekayungo ojagenda awo katikomu abali Lugazi ojagenda awo kwa Busa Bank abali Embala nayo gyali abali Masaka nayo gyali mu mbeera efaanagana bwetyo. Dream Restaurant ezo ze restaurants zaffe ezituteekamu essente wano
era bw'obeera nga enjala ekulumye ng'oli bitundu bya Kampala wano genda bugenzi wali ewandege ya ku Dream Restaurant osobola okuba ng'ofunawo ekyokulya baggulawo okuva ku makya mpaka kiro era nga balina buli kika kya mmere ate ng'emmere eteekeddwa bulungi ng'ate ewooma buli muntu wano mu Kampala alya ku Dream Restaurant buli muntu gwomanyi ow'ekitiibwa alya ku Dream Restaurant alya ku Dream Restaurant kubanga bafumba emmere ennungi ate bagaba emmere ennyingi omutindo gwabwe gwe gufudde okuba nti mu katale bamanyikiddwa lwa mutindo gwabwe era omuntu alya ku Dream teyejjusa agamba ne wano wenja okukomawo ndya bw'otuuka ewandege ya ku Equity Bank ojja kuba oyambuka bwambusi ng'abeera yambukadde Makere akazimba akali awo ojja bba okalaba kati Dream eri kwaggulu kazimba ako kyokka naye n'oba oli mu bitala by'ewandege nkutte ekidde ekavule ovudde ku kizimbe kyera Aji Kasule Mall akazimba akaddakawo bagiyita Dream Restaurant ojja bba ogiraba waliwo n'ebisulo singa oba omaze okulya ng'oyagala kwebaka osobola okwambuka ggulu oba tolidde naye ng'oyagala kwebaka bibasa era osobola okwambuka ggulu n'obeera ng'ate ow'omuliro eyo mu katale k'ewandege ye kyekizimbe ky'akatale agamakubo abiri agakutwala eri bayita Mulondo Road eddala bayita Biashara Road bw'ogatambuliramu gombi era ogwa ku Dream Restaurant nayo branch eri awo so ekitundu kyonna ekyawandege twakyefuga kubanga emirimu gyaffe tugikola bulungi bw'oba oyagala ka delivery osobola obbakubira ku namba z'essimu ezo ne babeera nga bakolera delivery ate bw'oba nga oyina mukolo oyagala kufumbira kwanjula ku mbaga ku lumbe ku dduwa ku ki ebyo byonna bajja kuba nga babikolerako bulungi nnyo ddala naye oba okyaza abantu bawaka mwinawo family meeting mwinawo gathering ntonotono y'abantu 6 ogisobola obbagamba bajje bakufumbireko speed era bajja kujja bakufumbire ebintu bikutambulire balabala sawasawa kati mwe abalina emikolo nga obadde onoonya omwogezi omaze ebbanga ng'onoonya tonfuna njagala okutegeeza nti nkubira ku namba y'essimu gyolaba akati awo 0701827363 ombuulire ekika kya mukolo gwo oba kwanjula oba kukyala oba wedding oba graduation tujja kubanga tuteekateeka omukolo nja kubanga nkulungamya okuvira ddala ku by'emmengo babigulawa ebifaananyi bya Kabaka n'Abagereka maapu ya Buganda ebbaluwa ewasa n'ebirala ebigenderawo oba ebigendera mu layini eyo tujja kubanga tubikwasaganya tujja gikola emikolo gyonna mu Buganda tujja gikola emuwankole tujja gikola ebusoga tujja gikola n'etteeso yonna tukolayo kubanga obusobozi obwo tubulina ate nga tulina abantu aboogera obulungi nga ne bye boogera babimanyi ate nga baludde mu sisitimu eno oba oyagala okugenda okunkeberako nje ojja genda onkebereko ni namba 1012 mu boogezi aba Buganda Ssaabasajja Kabaka bye yasiima ababeere abalungamya ab'emikolo ejja kwanjula n'okwakyala n'embaga n'ebyo ebiyita mu kkowe eryo kale bannaffe nja kubasaba okusubscribinga okulayikinga bwepo n'okomentinga naye nga bwe tulayikinga era bwe tukomentinga alina ku namba y'omubaka wo ku kitundu kyeyo mumubuuze essente miliyoni 10 pulaani kyeriwo tuzikoledde ki mumubuuze nze onalebo wange ye Betty Namboze era bwenvaano ngenda mutekamu akasimu omubuuze essente ezo tuzikoledde ki miliyoni 10 nga ffe ab'emukono otukoze otya Namboze onalebo kubanga era oba tolina kiwali otuwadde tolina kiwali otuwadde wabula gwe obufuzi byo bikolera ku barometa ye palamenti yo ne mu palamenti munda mu kizimbe otuula jasse wali eri kamera wezirabikira naye bwe tugamba nti ekiteeso Namboze kiwali oleese nga sikuwaayiriza kiriwa waleetako ekyomwenge alukoko bbiru oba yakomawa waleetako ekyomwenge mu palamenti eri naye kweno kuba sikulabanga tolina kiteeso si byakuwaayira naye tolina kiteeso so akadde kano n'abantu era njagala kubasaba omubaka alina ajja ewammwe okuddamu okubasaba mu nziza eyo nga tanaba kubasaba kumuzzayo mumubuuze akoze biki kwe muba musinziira mumubuuze okoze biki omubaka analemu okunyonyola byakoze oyo mumusindiikirize kubanga be batusinza be bakoze disservice ku bantu bano kale mukama abakuume mubeere bulungi nnyo mweraba mikwano gyaffe subscribe likinga commentinga bye bye